bwe bali bagenda okwewandisa abeesimbawo ku bwa ssentebe ku byalo eby'enjawulo bateeka ensimbi nnyingi mu nsonga eno ne kireetawo okwebuuza ku butya bano bwe bali bagenda okuzizaawo. Kino kusinga kyesigamizibwa ku kyakuba nti ekifo ky'obwa ssentebe tekiriiko kusasulwanga n'akasiimo aka buli mwaka ak'emitwalo 12 kalinga kakujeregerera. Olwaleero tutunuulidde engeri bassentebe b'ebyalo gye batambuzamu emirimu gyabwe. Yadde nga batwalibwa nti oba oliawo bakolera bwereere, bano baliko ensimbi omuli ezo eziri mu mateeka ssaako n'endala ezitali mu mateeka ezibaweebwa ng'omutemwa, kyokka ng'embalirira yaazo ebiseera bingi ebeera y'amatankane. Naye okufunamu kwa bano ba LC ateekwa okuba naye ng'asobola okukola documentation kuba buli ssente gy'aba asasudde collecting manager ku division ebitundu 25 biba birina okuddayo wansi. Meya wa municipal y'e Nansana Regina Bakitte agamba nti ebitundu 18 ku buli 100 bijibwa ku nsimbi ezikuŋŋaanyizibwa ku magombolola ne zigenda ku musolo, olwo ezisigadde ne kugibwa ebitundu 25 ne biweebwa bassentebe b'ebyalo n'obukiiko bwabwe. Waliwo okwebuuza obanga ddala zino zituuka ku byalo. Kati kyovula abeerawo nnyo okulwana omuntu alwana ayisemu LC gw'anaasobola okukola kuba that's a lot of money ze bazaayo. Kati eno Nansana division yesinga okutuwa ssente eyinza okwetigambiri kati egenda mu billion namba omwaka okusinza ku kye twabaze wano. Kati ziba ssente mmeka out of singa ziba zizeeyo wansi. Kyovula abaddewo okulwana kungi buli omwafu ndeeta wange kuba eyo 25% erina kuva ku division esimanyi nti bano ba LC bakola ekyetaagisa okulaba nti ssente ze bazirondoola ziddeyo nga bwe bamwe obukadaga nti I think kino kimmala. Tewali biwandiiko birambulukufu biraga mitendera giyitibwamu okubalirira omuwendo ogw'obwa ssentebe nga kigambibwa nti ezimu ku nsimbi ebitundu 25 ku buli 100 zibulira ku magombolola, olwo ezisigadde ne ziweebwa bassentebe n'obukiiko bwabwe. Olwo nabo ne bazikozesa nga bwe balaba ng'ebiseera ebisinga batuuze baviiramu awo. I don't have any document. Era singa they do an audit, there is no audit on 25%. Singa babala ekyadda wansi bakiweerayo ku ki? It's not there. Bwe twatuukanga eyo baatugambanga nti kano ke kammwe eno cheeke ya Nansana West 1 bwe eriko kakadde kamu kitundu baatuwanga cheeke. Ssentebe w'eggombolola y'e Nansana engeri gy'agamba ensimbi zino gye zibalibwamu eyawukana ku eyo mmeeya wa municipality gy'ayogerako nti yentuufu, ekyetawo akabuuzo ku nsimbi zino obanga ddala zifunibwa mu bujjuvu bwazo. Bwe tuteesega kuba tusooka bannyonnyola kati waliwo obukadde 3 oba 4 bw'onoogenda ozigabanya ziyinza obutakukolera n'eki kye tuba tukola gundi yaleeta oluguudo gundi yaleeta oluguudo gundi yaleeta oluguudo tufune tractor ffenna zikole eki ziyitemu. Bwe tukikkaanyaako nga tractor zijja ziyitamu zijja zirima amakubo gaffe ezo community roads. Ekiteeka ligamba 25% erina kuddamu eroseyo yennyini nga teriko emargin buli omu yamanyi bw'afuna ssente ze kuba wejja kwekanga ng'omuntu w'ene Nansana asobola okufuna ssente ze ne bakola ekkubo ne bayiwa ne kolas wanjekako ebitaala ng'ow'ebusukuma takisobola nga yasobola kukola ka Nayikono. Oliver Musisi nga yawangudde akaluko bwa ssentebe bwa Nansana West 1B era nga badde ku kakiiko akavuddeko agamba nti ddala ensimbi ebitundu 25 ku buli 100 ebyogerwako bibadde tebituuka ku muntu wa bulijjo. Ng'abatuuze zino bayamba nga tulina okuyita abatuuze ne tubabuuza ssente zino nga bwe bazikomezzaawo tukolemu ki naye kino tekibaddeemu mu zooni yaffe. Ne mu myaka 15 gyonna munaye gwe abadde mu ntebe eyo badde tuba tumanyiganye naye talina wadde ekikopo kya plastika kyalaga kyalo kumala emyaka 15 gyamaze mu Boyenza. Ng'oggyeko ensimbi ebitundu 25 eziri mu mateeka waliwo ensimbi ebitundu 10 ku buli 100 ezitalina we zawandiikibwa kyokka nga zino bassentebe bazisaba. Kyo nno kitegeeza nti singa omuntu atunda poloti ey'obukadde 10 n'agenda wa ssentebe okumukolera endagaano alina obukadde 10 bw'awaayo. Era nayogerako ne ssentebe omu ow'ekakiri eyo nga nsaba 10%. Nembuuza 10% eno ate gyetya nangamba 10% andi gye twagala gye tukolera. Bakyamani b'ebyalo abasinga babadde bakozesa embeera eyo nga bagamba 10% ne bagenda ne miliyoni 10. Patrick Mukasa, NTV, Akawungezi.